N'entondo. Muzeeyo no gwolaba si muntu mwangu nga bw'olowooza. Lwakuba nti mmwe abasinga bamulabira bulabizi wano naye bw'owanga wasazeewo nti owangaleko naye sisuubira ng'osobola kuwangala naye wiiki. Yali akola ki? Yali alina entondo? Yali ayogera nnyo? Yali akola ki? Muzeeyo ekisookera ddala nga bw'oyogedde alina entondo nnyingi. Obuntu butini nnyo bumuggyako. Ate nze sagala bintu bya constituency nga kuba nze nali muyamba buyambi. Muzeeyo alina entondo akantu katini kamuggyeko ayombye naye mwe mulabira wanene mu kamera ng'ayogera nti noki? Mukadde wange nti ki? Naye nga bwe muba muze behind the scenes si muntu mwangu wakolagana naye okuvayo nga omanyi omuntu bwanga abamugye kuki? Ku police post ne bamutwala ku gundi. Ne bamutwala mu kooti bibeera bizibu muko. Naye ye nga twagala wali kitanda kye yali alina kye yakola ekyali ku workshop ne tugamba nti kino ekitanda katukitunde tuggyemu ssente zino ffe tukole ekitanda ekirala tubizeewo n'omukazi ekitanda oba si ekyo tugule buguze ekitanda ekiwedde tukiwe omukazi kino ekintu kiveewo muzeeyi abeere free. Muzeeyi gwolaba alina empaka. Muzeeyi already yali ali munda nga bamusibye naye yagamba ekitanda kyange temugeza ne mukitunda nga bw'omanyi ye alemerako nnyo. Kati naga nti mugera ne mutunda ekitanda kyange obanfira mu nkomera kanfe naye nze sina musango gwe nakoze ono omukazi ayina ebintu byakoze eki byazudde byagala obbagamba. Nengamba nenkubira muzeeyi esimu actually yali talina na simu saamukubira simu nanoonya munoonye kubanga esimu gyali ayina yali emutawaanya. Kati nga talina simu nengenda ku workshop nemunonya taliyo buli wamu nemunonya taliyo simulaba. Kyokka nga waneno mwiza andi ku pressure ngamba teekako live mama Fina alina byazudde ayagala kujja byogera. Kati namunoonya nnyo nambula naye ku pressure mwiza gyali antaddeko nengamba kanteekeko live bwe nkuuma muzeeyo osanga anansanga live eno nga kweri atandika okola ki okujja. Kaakati mba ntaddeko live abantu ne bajjula lumu abantu ne batandika okuteeka pressure. Moderator jangu mu kamera jangu oyogere nga nze sagala kujja mu kamera kubanga nze nkimanyi nti ekifo tekyali kyange ekifo kya muzeeyi kuba yasaba ki nga ninze muzeeyi ajja atule mu kifo ekyo. Kati nenga kamera njasinga ntaddeyo background ya workshop nga tewali kiriyo ne tubeerawo zaidi dakiika nga 3 nenda banga pressure nyingi bali kungamba jangu mu kamera mama Fina atumuleete ajja ayogere. Nengamba sijja kikola ne muzeeyi ayinza okunnenyako ekyo kubanga nga womulaba wotyo muntu w'amateeka nnyo. Muyinza okwogera ekintu nolowooza nti akivuddeko naye ekintu kimu kiyinza omujja ku mulamu oyo gw'olaba. Nengamba sijja agenda mu muzeeyi we yagambira mbu mwafuna ennyumba gwe n'oleeta girlfriend wo naye n'aleeta mukazi we mbu ye nga mukazi we tabeera naye mbu nga gw'ova ku mulimu n'oddayo n'okuba emmese. La hawla illa quwwata billah. Obwo bulimba. No buliri bwonna. Kyokka mbu ennyumba nga mugipangisa mugisulamu babiri. Naye manye nti muzeeyi mulungi nnyo mu kuwaayiriza. Ekituufu kyeki mwana mulenzi. Ebyo byayogera bya bulimba kituufu ekyokugamba nti no naleeta girlfriend wange najja ekyo kale nyinza okisika kubanga ayinza okuba yakijjaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndino omwana mulenzi muyite Asumani oba Paulo eyali adiringa ne mukadde wange agambibwa okubeera nti yabba ssente za mukadde wange. Njagala okuwulira ku mbozi y'omuvubuka ono eri etya ddala ssente yazibba wakuba omusajja ku mutwe nga toyinaamu yadde ekisa. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera nga onneegattako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Mpozi ate mbajjukiza ku HK Furniture kwe siva mujje munguleko ebintu nange ntunda furniture wabula batunda furniture tuli bangi. Naye abantu bazimba nnyo amayumba ate abantu baagala nnyo enju zaabwe. Nze nange mbeera ku TikTok. Akatale ka furniture tekagenda kuggwako. Mbeera ku TikTok naye ndaba abantu nga bangi. Oba baani abannamanyi. Masimu gange.
nkubirwa njagala amasimu ga ssente. Obeera ku TikTok nola abantu bangi nga batunda bonna furniture. nange neŋŋamba tuli bangi Ekikiggwe tuli bangi. Mujje muguleko furniture yenze Hadija Kigozi ntunda furniture and beddings. Nina ne bed covers, nina n'amasuuka, nina ebintu byammwe ebirungi eby'omulembe eby'omu nnyumba. Nkubira essimu gamba Hadija hello nja kudda mbulambalamba. Olunaku olwaleero tuline Asumani nsanyusa okulaba. nange nsanyusa okulaba Hajati. Oli otya? Ndi bulungi. Bitambula bitya? Si bubi si bulungi ya 50-50 Hajati. Bambi kibi nnyo bw'obeera wayisa bubi omuzeeyi. Muzeeyi Abantu nga bamuviirayo. Mwe mwakwatagana mutya n'omuzeeyi oyo? Esooka obuze ku bantu. musibe mutya mwena abatulaba waneeno ku chano ya Hajati Hadija Kigozi. Leero yasazeewo nankyazaako tulenga twogera ku nsonga ezimu nsazeewo ne nkukyazaako. Njagala okumanya oba wabba ssente za muzeeyi. Muzeeyi yakaabidde ennaku yangambye wabba ssente ze. Hajati ssente za muzeeyi sizibbanga wabula yeyanziba nze. Ye yakubba? Yeyanziba ate n'amaana kyokka n'agamba muzeeyi yamubba. Naye kati ani yabba munne? Muzeeyi yeyanziba. Okay, kale awo tugenda tukawo njagala okubitegeera. Okay, kati mwasinkana mutya n'omuzeeyi? Muzeeyi tusisinkana Bweyale Kiryandongo district gye twasisinkana. Tunyumize. Kakati muzeeyi yalina workshop ya actually. Kubanga muzeeyi be bantu abasooka mu Bweyale. Be basooka mu Bweyale. Kati nze nagenda okujjamu nali mazeemu ndowooza emyaka gyalinga 3. Okusookawo batya? Okubanga bamukolerawo furniture? Ye yasookawo kubanga akolerawo furniture. Kati nze nagenda okujja already nga aluddewo naye. Ye Bweyale yewa? Bweyale kiri mu Kiryandongo district. Kiryandongo yewa? Masaka, Jinja. Kiryandongo okwata Bombo Road. Luweero. Bombo Road noyite Luweero noyite Nakasongola. Ngagenda eggulu. No banga agenda eggulu naye nga totuuka ggulu. Mama nga muva wala. Totuuka ggulu. Kakati nze nasanga muzeeyi already nga aludde mu Bweyale naye nga mpulira ebigambo nga baŋŋamba muzeeyi yalina ssente nga yakajja wano. Yali mugagga yalina ssente be bantu abali balidinga mu furniture actually mu Bweyale. Naye nze we nagenda otuukira e Bweyale ng'already yagwadda nga ssente takyaziina bulungi. Ng'embeera yamutabukako simanyi oba ki ekyagenda obubi naye nze already kubanga nali mpulira lugambo nga omanya eby'ebigambo tosobola kumanya amazima amatuufu ge galiwa naye nga olugambo lwe nali mpulira nti yalinako ku ssente mabegakaawo naye ebizibu oba yafunamu ku bizibu ne bimutabukako ssente ne zimuggwako. Kaakati twalaawo nyaawo mu Bweyale nga tuli awo ne muzeeyi ng'amulaba nga omanyi nti muyinza obeera n'omuntu mu kitundu kyekimu ng'akulaba naawe omulaba naye nga temulina mboozi nnyo y'amaanyi naye nga bizinesi gye twali tulimu yali efaanagana kuba yali mu furniture nga nange ndi mu furniture. Naye nga nze neekolera ebyange naye nga yeekolera ebibye naye nga ebibye byali tebitambula bulungi byali bimutambulira bubi nnyo kubanga bakasitoma yalinga abalina sijagamba nti yali takola yalinga alina bakasitoma naye nga engeri gye yali nti oba yali talina capital bulungi byali bimutawaanya nga beesikagana emiguwa ne bakasitoma olusi kasoma adepositizeeko ssente ku kintu kasoma agenda kujja ng'ekintu tekiwedde olusi ssente azikozesezza oba mu bizibu bye ng'omuntu ekintu nga tekiwedde ne bamusiba ne bamugjayo kale yali atambulira nnyo bino genda ku poliisi genda okola statement olusi ne bamusiba ne bamuta wiiki emu olusi n'akomawo n'abeera olusi abamu ne bayomba ne balwana n'okulwana naye ne bamuta ne bamuvaako buvi ne bamuleka. Kati muzeeyi yagaya n'afuna obuzibu bumu nga bwe yali anyuma ku TikTok. Nga kale workshop ye yali kumpi ne workshop yaffe. Abantu bagenda kwebuza muzeeyi ki mukadde wange muyite mukadde wange abantu bajja mutegeera. Naye nze erinnya lyemanyi ye Kakembo. Anti ebyo tetubimanyi ffe tumanyi mukadde wange. Era nga yakajja ku TikTok erinnya lye yali asooka okukozesa lyali muzeeyi Kakembo. Twalikyusa bukyusa ne tuliza mu mukadde wange lwakuba nti kyekigambo abantu kye bali bakutte mu mitwe okusinga ekya trendinga. Kyali kya mukadde wange naye nga mu kusooka erinnya lyali muzeeyi Kakembo. Era nze erinnya lye lyemanyi. Era lye nali muyita okuva e Bweyale. Kati mbadde nkyakugamba nti workshop ye yali kumpi ne workshop yaffe lwakuba nti ffe
twali tukolera azine group nga tuli bantu bangi nga workshop eriemu naye nga ffenna tukolera mu kifo kyekimu naye nga buli omu akola biki akola bibye kati nga muzeeyo oluusi bakasoma bajja ne bamubanja ku workshop ye nawulira nga yeetamiddwa nga buli ajja kubanja n'adduka ku workshop n'akola ki n'ajja ne yeekwekawa ku workshop yaffe kati ng'ebiseera ebisinga ng'ajja n'abimalira ku workshop yaffe ng'atudde ng'oluusi omulabira ddala nga talina kyakulya ajja ne yeebakaawo kati workshop we twalinga tubeera oluusi nga babeerawo abantu abazanya ki matatu bazanyirawo matatu awo kati ng'oluusi ajja ye ali tazanya matatu naye ng'ajja n'atuulawo butuuzi bw'ati ng'atunuliramu bw'ati naye ng'akugamba ndi kuzannya naye nga ye atunuulidde butunulizi mu matatu n'agamba azanya kati n'atuulawo n'agamba kanzanyezanyemuko naye nga ekituufu kyennyini kiba nti abeera adduse baki bakasoma babeera bamubanja ku workshop kati nga bw'atuulawo ku matatu abaana alya ki abatalya era yangambako omunangamba nze Asumani oyinza okundaba nga ntudde wano nolowooza nina kyendidde naye nyinza okugamba nti kuva ku makya siina kyendidde n'owakana naye era ng'omusajja omukulu nze namubiriivinga neemanya nti kituufu ono omusajja talidde kubanga era omulaba nga munakuwavu abeera mu bisaati bicaafucaafu atudde awo ng'olabira ddala nti omuntu oluusi ng'ajja n'atuula neemukwatibwa ekisa wembeeramuko n'ebbiri n'emwana agenda n'ali akakomando kubanga nali sirina nnyo naye nga nali siri bubi nti oba sirina wakusula sirina kyakulya nali ndi bulungi kati ne tubeerawo nga era asiibamu eyo embeera ng'abeeramu eyo embeera kati lumu waliwo kasitoma eyamuleetera eyo sitola aginyumye nnyo ku TikTok waliwo kasitoma eyamuleetera omulimu n'amuwa akatanda kaali kaddaboddeeka kaali k'abaana yagamba nti oyo omukazi oyo yali yafiirwa bbaawe yali musirikale kati ng'abaana oluusi abaana abasula wansi kati abaana nga bw'afuluma oluusi oba afuluma kweyamba wabweru ng'abaana abalinnya kati n'amugamba nti njagala onkolereyo akatanda akaddabo abaana bange kwe bagenda okusula naye omukazi yali talina bulungi ssente nga womanyi kasoma ayinza okujja ng'ayagala omukolera ekintu ng'osakyagala naye nga ssente tazirina bulungi kati oyo omukazi ssente yali tazirina bulungi era n'amugamba ninayo embaawo zange ze nali nakozesako ewaka naye ne zaasigalako kati ezo embaawo njagala zireete bw'obe ng'ozinkolera mu ki kaddaboddeeka ako kati omukazi n'amuleetera ezo embaawo n'akola akakatanda naye nga bw'omanyiira obubazi bagamba ababazi bedda naye nze simanyi naye obubazi nga we buli ng'akolako oluusi kyakozeeko n'akolako rails n'aziteekaawo n'ezisooka ne zibeerawo omwezi mulamba oluusi omwezi oguddako ng'afunye kasente n'akolayo omutwe ne gubeerawo kati oba omukazi teyasiima enkola ye omukazi yali asuubira nti agenda kukola lumu ekitanda kiggwe lumu naye nga w'omanyi ebyababaazi abamu si ffenna kati n'alaba ng'amubisizaawo nnyo omukazi n'agenda ku poliisi n'amuwaabira nga omanyi muzeeyi ayagala nnyo singa nyenze kinamutegeerako kyekyo lwakuba nti ye ayina engeri ndala gye yeetegeeramu ye ng'omuntu naye nze kinamutegeerako ye ayogera kusinga era abantu abaali nga ku TikTok okulive abalaba nga ku live ze abasinga ndowooza mwamulabanga ekintu ne bwe kiba nti kituufu oba si kituufu yakiremerako n'akifuula ekituufu ne bwe kiba nti si kituufu yakifuula kituufu kubanga ye mu kuwakana nze nyinza obagamba nti akwata kisooka ajati kakati bayagala ababazi ngaffe nga bwe twali mu kitundu ekyo mu area eyo twalina akakika akafa akaali katugaata akagurupu kafe akatugaata kati we twalaba nga muzeeyi bamututte ku poliisi bamurimandinze awo ku gundi bamuwadde gundi police bond tebanaba mutwala omukazi yamusiba kati omukazi nga amuwadde police bond ali ku poliisi wali netudde ebbali netwetesaamu netugamba mukadde wange bw'abeera wano ku poliisi n'alwawo ennaku ezisukka mu 3 bayinza omutwalawa waliwo ekomera eriri Kiryandongo bayitayo Kididima bayinza omutwala ku remand ate okuvayo kiyinza okubeera kizibu kuba baba bagenda mu kooti biyinza okubeera bizibu okuvayo nga omanyi omuntu bwanga bamugje ku police post ne bamutwala ku gundi ne bamutwala mu kooti bibeera bizibu muko naye ye nga twagala wali ekitanda kye yali alina kye yakola ekyali ku workshop ne tugamba nti kino ekitanda katukitunde
tujjemu sente zino ffe tukole ekitanda ekirala tugizeewo n'omukazi ekitanda oba si ekyo tugule buguze ekitanda ekiwedde tukiwe omukazi kino ekintu kiveewo muzeeyi abeere free. Muzeeyi gwolaba alina empaka. Muzeeyi already yali ali munda nga bamusibye naye yagamba ekitanda kyange temugeza ne mukitunda nga bwomanyi ye alemerako nnyo kati nagamba nti mugeza ne mutunda ekitanda kyange oba nfiira mu nkomera kanfe naye nze sirina musango gwe nakoze n'omukazi andeke nveemu nzire ebweru mukola ekitanda kye. Kyesimanyi oba ekitanda yali agenda kikola oba teyali tagenda kikola naye ng'omukazi yalaba nga tebitambula tava mu kifo wali yakola leero yaziteeka wali yakola omutwe gw'ekitanda yaguteeka wali tabijoyininga takola kale ta finalizing ebintu ebyali bisigadde ebitinitini n'alemezaamu ye n'agamba nze kino ekitanda omukazi kaandeke nveemu nzire ebweru mukola ekitanda kye nkimalirize temugeza ne mutunda bintu byange. Kati naffe ne lusooka ne tubivako kubanga bw'aba ayogedde ekintu abeera akitegeeza ate bw'okikola mu mpaka n'okitunda wadde ebweru ayinza okufukira akayinja mu ngaato n'akuzaayo. Muzibuzibu oyo gw'olaba muzibuzibu nnyo. Kati naffe ne tusooka ne tubipowamu ne bamuggyaawo kati we bamuggyaawo ne bamutwala mu kkooti naye ye nga bwe yali atugamba n'ebyali mu kkooti bwe twagendanga ndowooza omusango ogwo guyinza okuba nga balina engeri gye bagucangacyangamukko ne bagufuula omunene wadde nga gulabika tegwali munene nnyo kubanga akatanda kaali kaddeeka buno busingoozi buno budeeko bw'abaana abato tekali katanda nti kamaanyi kakosinga sente nnyingi ezali zisobola okusiba omuntu ebbanga eryo byonna. Baamusibira ddala okumala oba gyali myezi nga 9 nga gyali eyo mu kkomera ajjako mu kooti. Kati ekintu ekyasingira ddala okumulemezaayo omulamuzi yagamba ayina omusango gwe yali yazza ng'akyakolera e Masindi. Lugambo nno nze nange lwe nali mpulira mbu yasookera Masindi nga tanajja Bweyale kubanga okuva e Masindi okujja Bweyale waliwoko distance mpanvu. Bagamba kiwulirikika actually kuba nange siri sure bagamba yasookera Masindi okolera Masindi nga tanajja Bweyale naye ne Masindi yali mu bubaazi. Kati omulamuzi n'agamba ayina emisango gye yazza nga akyali Masindi. Kati omulamuzi ndowooza n'abanga agattawo omusango omulala. Mbu gwali musango ki? Omusango teyagwogera naye kenyini nga bw'atugamba yagamba omulamuzi ayagala amubulire musango ki gwe yaza. Kyova mbadde ngamba nti birabika balinga babicangacyangamu nga woomanyi. Kati ne beeyongera omusiba naye ffe twajjayo n'essuubi nga tetumanyi nti no bali muta kubanga ebintu byali serious nnyo. Twali tuli awo wali okoote yasembayo otuula omukazi n'asalawo n'agamba ife nga tulabye ebintu bigenda wala ate nga munnaffe mu kkomera alemeddemu tavaayo. Omulamuzi n'agamba gundi omukazi nnyini katanda n'agamba mundetere ekitanda mundetere n'esente zange emitwalo 45 ze namuwa njagala ekitanda n'emitwalo 45 deposit ze nawo omusajja oyo byonna mbyagala waneeno kale n'akateekawo ng'akakalu nga byonna byagala ate ekitanda bamuwe ate bamuwe n'essente ng'agamba amumalidde obudde bungi. Ng'olaba ebiso tebanayimu ngu atusaasire atugondeza akaseera ako kuba kajja kuba kazibu saagala bisooto nze mmanyi okugenda mu lusuku balaye nga nze nandi bulala buyinza ga nze yakola seminti alla bannaye atusaasire nnyo. Abalungi abatulaba tuli ku HK Media tulina omwana mulenzi Asumani maneja wa mukadde wange oba akyali maneja wo oba yamukoowa yali abaddeko temukyali babiri. Kati emboozi eyo yonna nagiwulira muzeeyi we bamusibira ne bamugjayo byonna omukazi bye yayogera. Kati gwe okwatagana otya ne muzeeyi okutuuka okujja mu tawuni? Kati okwatagana ne muzeeyi okutuuka okujja mu tawuni
muzeeyi nga bwe nkugamba embeera gye yalinga alimu nga mbi ng'ajja n'atuula ku workshop yaffe ng'abeeraawo ebbanga yali amaze okubeerawo ku workshop yaffe yatuuka akaseera kale nandaba nga nali nina smartphone yange nga nsiiba nnyo ku TikTok olaba ffe ndaba mmwe nali faani wammwe ng'olaba ffe kati nga mbalaba nnyo kale nandaba n'agamba naye Asumaani mpulira nti ku internet yagamba TikTok teyagamba YouTube teyagamba Facebook yagamba bugambi mpulira nti ku internet waliwo engeri gy'osobola okolamu n'obanga osaafunayoko kasente akatinitini kisoboka kubanga olwedde embeera ye yali mbi ne mugamba ekituufu muzeeyi waliwo engeri gy'osobola kubanga onyumizaako abantu ebizibu bye wafuna ne babaako n'engeri gye basobola okuyambamu kubanga ebyaddala ebizibu yali yabifuna n'agamba okakasa twali twakamala ide ey'omwaka ogwo ogwaggwa gwali bamu gwa kusatu awo ne mugamba ekituufu kisoboka nsobola kuteeka ku TikTok n'onyumizaamu abantu ku story eyo ku sad story eyo ne baba nga balina engeri gye basobola okuyambamu n'agamba ne mugamba bwe kikola n'agamba kati tutandike ddi ne mugamba kumma idi egwe tumale tutandike era idi bwe yaggwa twatandikirawo nentandika omukwata videos naye nga video nze nali mukwata yali teyatandikirawo kusaba buyambi namugamba muzeeyi tosooka kupapa kukola ki kusaba buyambi katusooke tunoonye ki katunoonyeko ku kafollowing tufune kafollowing ofune platform ng'ofuna abantu abasobola okubanga bakuwuliriza kati ebyo ebiseera ebyo wali akalulu kana lukoolekawo empeeyo ne tutandika ng'ayogera yali muntu wa gundi political analyst mulungi nnyo nga womulabawo otyo abifollowinga nnyo n'atandika okubanga ayogerako ebyo ebintu ebya politics by that time akakalulu ke kaliwo akakaana lukoolaako by election yali ekawempe n'atandika okubanga ayogeramu ku bintu ebyo ng'amukwata videos ng'ayogera ng'antekayo nkwata ng'ayogera kati twatuuka akaseera akawunti yali ekuza etuuse nga yali mu kasanvu n'aŋŋamba Asumaani naye kanjatule ebizibu byange eri abantu bannyambe ndaba nga obudde bugenda nnyo ate nze embeera yeeyongera okola ki okwonooneka kati ne mugamba naye tuba tetupapye twandigumye ne tuweza omutwalo n'aŋŋamba nedda nze mpulira sikyasobola gumiikiriza ne mugamba kale bw'obanga bw'osazeeyo katukole bwe tutyo kati n'aŋŋamba tugenda funa akadde ne tufuna akadde nenga ne mukwata video eyo twafuna we tutuula nenjimukwata nanyumiza abantu ebizibu bye okuva we bamukwata ne bamusiba buli kimu nakibanyumiza era n'akaaba n'amaziga eyo video netambula nnyo kati video bwe yatambula ne mugamba muzeeyi mwaga setting akakaabe wamugamba kaaba asamugamba kaaba naye omuntu nga bwonalaba omuntu bwananyumya ebizibu bye kati amaziga emotional amaziga ne gajja buuzi naye sinti twaga setting kati akabina tukateekayo kavidiyo akatambula nnyo kafuna emitwalo gyali mukaaga mu nnaku zaali bbiri kati ne mugamba muzeeyi kati kirungi tufunye omukisa akavidiyo katambudde kati katutandike okola live abantu ebizibu byotandika okubanyumiza kuki ku live ddala babitegerere ddala kuba kati vidiyo oba vidiyo eba nnyimpi tosobola banyumiza lugero nga bwe lwali lwona kukola ki kuggwayo kati ne tutandika okola lives kati ne tugenda nga tukola lives mpola tukola live kati live waliwo live gye twakola olumu nereeta Mama Fiina gundi Rosette yasooka okujja ku live eyo nga Rosette ajja n'abeerako ng'abantu bagamba Rosette jangu yita Mama Fiina ajja yambe muzeeyi biki nga amaliriza obanyumiza ensonga ze ng'abantu olusi bamuteerakoko ku ssente ku ssimu kati obuzibu bwe yali alina bantu balinga bateekako ssente ku ssimu kati omuntu ng'ayinza okumuteerako omutwalo nga gumu kati bwe mumala okuva ku live omuntu n'akola ki naziza nazikola reverse ssente kati ng'abantu bateekako ssente abantu nga balina empisa embi omuntu ng'ajja n'agamba nze muzeeyi muteedeko emitwalo 10 n'aziteekako ku ssimu ye kati olumala okuva ku live nze ndaga muzeeyi ne mugamba laba ssente bazikoze reverse of course ssente bwe bazikoze reverse Airtel ebe kusindikira message nekulaga nti bazizizaayo ng'abantu abagaba obuyambi nga bali bulala kati bwe kyali bwekityo ne mugamba kati tukoze tutya
kuba kati abantu guno bagufudde muze bakusindikira sente ate abantu ne bakitegera nti bakuwadde sente ne bakola ki nyama ne bazizaayo singa sente wazifuna ng'ozijjako ng'ozisa ku simu endala immediately kati ago ge magezi ge twafuna ffenna ne tufuna amagezi ago ne mugamba nti kati omuntu bw'ateekako sente bw'ati nga nzikyusizaamu zikola ki nziteeka ku simu ki eyange kubanga ye yalina layini emu yalina simu ndaja sola transferingako sente kati we basindikanga sente ku simu ye nga tuzikwata nga tuzisindika ku simu yange sinti oba nali nkyeyagaliza nti oba njagala sente zibeere ku simu yange wabula nga tuprotectinga sente zino abantu obutazirivasinga kuzizaayo kati nga we basindika sente nga zisindika nziza kuno kati nekigendera awo mpola mpola ne mama Fina naye najja kati mama Fina bwe yajja mama Fina yajjira ku Rosette because of course Rosette live yali agibeerangako nnyo kati nga bwe tubeerako Rosette abeerako kati lwali lumu Rosette najja ne mama Fina naleta mama Fina n'abuuza muzeeyi n'amugamba nti ebintu byogerako bituufu oba si bituufu muzeeyi n'agamba ebintu bituufu nti ne bontumira omuntu najja nanzijjako interview ne tugenda we bansibira bonaona bamanyi buli kifo buli gundi gye twayitangamu process yona oyinza okujja n'obuuza n'abatuuze ba wano buli kimu ekiri osobola okumanya amazima mama Fina n'agamba kale wekibanga bwekityo bwekiri kankubire SB4 yakubira SB4 nga tukyali ku gundi ku live eyo kwenyini yamukubira ku live kwenyini esimu nayogera ne SB4 n'amugamba nti ndilira kakati SB4 yamugamba nti ndilira n'amugamba nti by that day I think yali Saturday kati n'amugamba nti encha actually yamugamba ku Monday n'amugamba nti ku Monday bwoba ojja yitire anti bwoba valiro oyitira bwe yali buti kati n'agamba yitire bwe yali oyitira bwe yali ng'ojja Kampala kati n'agamba yitira ebwe yali ku Monday ojja okwate muzeeyi n'ambuuza wagendeze ne kamera n'amugamba nedda nina simu tujja kwatira ku simu afya n'agamba njagala mubikwatire ku kamera n'angamba kale tujagezaako kati mama Fina ne tukkaanya mama Fina ne bakanya ne muzeeyi mama Fina n'agamba nti kasita malo kizuula SB4 najje bwe yale n'kizuula nti ebintu byogerako byonna mazima buli kimu nga kituufu ngenda kuba nkuwa milioni 6 ze wali osaba kubanga ye bwe yali asaba sente ezo ng'azisonda yali yateekawo mutemwa n'agamba nti bwe nfunayo milioni 6 zisobola okukola ki zisobola okunyamba entandikwa kati namugamba milioni 6 ezo yazikuwa kasita tumala okuzuula ki amazima namugamba era njagala ove ku live eno ogiveeko togiddako toddamu kukola live kubanga ezo live twali tuzikola buli lunaku everyday twali tuzikola ku makya n'olwegulu nga tukola live era ng'abantu abamu nga bajja ku live bagamba muzeeyi mbaddeko live ku saawa 4 kati enkomyewo saawa zino 12 okyali ku live naye nga tetubeerako nti kuva ku makya paka lwagulu wabula tuyinza obeerako kuva ku makya paka saawa nga 4 ne tuddayo ne tukola emirimu gyaffe kuba nange nalina emirimu gyange kati olweggulo ne tuddako mama Fina n'agamba kati sikyagala temukolerako ddala ki live yonna tukuume paka ku Monday SB4 ajje akuggyeko interview ne Rosette agenda kuva Kampala naye ajje ne sente kasita tokizuula nti kituufu akuwe sente kati muzeeyi bwe twava ku live mama Fina muzeeyi n'akiza n'agamba kale mpulidde kati twava ku live muzeeyi n'agamba nti Asumaani kati tuddamu kukola live katuleke live tukume paka ku Monday mama Fina agenda kujja abe nga nzijjako interview gundi ani SB4 agenda kujja anzijjeko interview to proving ekintu Rosette ape sente nemugamba ekyo kigenda akola kubanga era kituufu Rosette yatera okugaba sente za mama Fina nemugamba era kati awo ofunye omukisa bagenda kuyamba ove mu buzibu bw'obadde okaaba nagamba kale kati ne tukuuma eyo live kwaliko omuwala baali bamuyita Mwiza oyo omuwala ye yali accompanied ne Rosette nga bagenda kujja ne Rosette kubanga Mwiza ye yali atera nnyo okola ki bakiyita batya okunga abantu okuyamba muzeeyi kati Rosette n'abaako n'abantu be yakunga awo baali bantu nga 6 ne bagamba bakoze WhatsApp group bagenze mu WhatsApp group eyo WhatsApp group bagenda okuteeseza bwe bagenda okola entambula kubanga twali tusazeewo tusonde sente mama Fina okujja asanga tusonda sente ezigenda ofuna emmotoka egenda okujja bwe yali abantu balabe ki muzeeyi ebyamutuukako ebituufu mama Fina n'agamba ebyokusonda sente mukole ki mubijjewo nze sente ngenda zibawe za transport mubenga mugenda ye bwe yali okulaba mu muzeeyi biki ekyamutuukako kakati ne bakola WhatsApp group bona ne beekunga ne bakola WhatsApp group ne bagenda mu WhatsApp group eyo ffe tebagituteekamu ffe tetwagirimu
bagenda ne bateesa ebyawe bwe baamala okuteesa. Kati bwe baamala okuteesa yali Sande, oyo omuwala Mwiza n'ankubira essimu n'aŋŋamba Mama Fiina agambye muteekeko live, ayina ebintu byakoze ki byazudde byagala obbagamba. Ne ŋŋamba ne nkubira muzeeyi essimu actually yali talina na ssimu, saamukubira ssimu nanoonya munoonye kubanga essimu gyali ayina yali emutawaanya. Kati nga talina ssimu ne ngenda ku workshop ne munoonya taliyo, buli wamu ne munoonya taliyo simulaba. Kyokka nga waneeno Mwiza andi ku pressure ngamba teekako live Mama Fiina alina byazudde ayagala kujja byogera. Kati namunoonya nnyo nambula, naye ku pressure Mwiza gyali antaddeko ne ngamba kanteekeko live bwe nkuuma muzeeyo osanga anansanga live eno nga kweri atandika okukola ki okujja. Kaakati mba ntaddeko live abantu ne bajjula lumu, abantu ne batandika okuteeka pressure. Moderator jangu mu kamera, jangu oyogere nga nze sagala kujja mu kamera kubanga nze nkimanyi nti ekifo tekyali kyange, ekifo kya muzeeyi kuba yasaba ki nga ninze muzeeyi ajja atule mu kifo ekyo. Kati naye nga kamera njasinga ntaddeyo background ya workshop nga tewali kiriyo. Ne tubeerawo zaidi dakiika nga 3 ne ndaba nga pressure nyingi, bali kuŋŋamba jangu mu kamera Mama Fiina atumuleete ajja ayogere. Ne ŋŋamba sijja kikola, ne muzeeyi ayinza okunnenya ku ekyo kubanga nga w'omulaba wootyo muntu w'amateeka nnyo. Muyinza okwogera ekintu n'olowooza nti akivuddeko naye ekintu kimu kiyinza omujja ku mulamu oyo gw'olaba. Ne ŋŋamba sijja agenda mu kamera. Ne ŋŋamba Mwiza ngenda kujja live eno tukume paka ku Monday kubanga Mama Fiina yatugamba tetuteekako live naye ate already emaze okukola ensobi esooka live ngitaddeko. Ne ŋŋamba katuggyeko bujja tukume paka ku Monday tulabe ekiddako. Mba ndi awo nakajjako live bwente naye n'atuuka n'aŋŋamba okoze ensobi y'amaanyi nnyo era n'annenya nnyo. Ne mugamba muzeeyi nsonyiwa. Kakati n'aŋŋamba katukume paka ku Monday. Naye n'aŋŋamba nti singa abantu bano balina kye bazudde bandibadde batukubidde essimu ne batugamba nti kino wekiti kyekituuseewo. Naye tukatudda story short si biwanvu nnyo. Njogera nze mpuliriza. Kati awo obuyambi mwabufuna temwabufuna? Kati obwo obuyambi tetwabufuna. Emiliyoni 6 tetwazifuna. Kyekyaгаana. Era olwo olweggulo olwo zaali saawa nga 12 ez'olweggulo komenta TikTok ono gwe bayita komenta. N'ateekayo video n'agamba apparently sente Mama Fiina zabadde agenda okuwamu. Allegedly. Sente Mama Fiina zabadde agenda okuwa muzeeyi nga bw'omumanyi nga bw'ayogera. Muzeeyi bamuguddemu muzeeyi mufere sente Mama Fiina tagenda akola ki? Tagenda zimuwa. Ningamba era neewunya nenziruka kyali kiro ne ntwalira muzeeyi zimu ne mugamba laba. Ne mugamba bakizudde eddi kubanga twadde tulinza SB4 tetunamulaba ate already Sunday batugamba ajja Monday. Kati ne lwatuka ku Monday ne tugenda tuteekako live. Bwe nateekako live gundi Mwiza najja n'agamba njagala abantu mujjule njagala ababuulira amazima kiki twajje mu kunoonyereza. Kaakati muzeeyi already nga yamaze okubeera suspicious amanyi nti kirabika ki waliwo ekintu ekitali kituufu kubanga SB4 yali tazze. N'agamba Mwiza najja n'agamba muzeeyi bamuguddemu muzeeyi mufere ebintu byayogera byonna si bituufu. Kakati bwe yagamba nti ebintu byayogera byonna tebyali bituufu. I'm charging my battery. Kati Mwiza bwe yatugamba nti ebintu muzeeyi byayogera byonna si bituufu kubanga wali abantu abajjira ku Mama Fiina, wali omusajja alibeere ya America. Yali agambye nti bwe bazuula nti bituufu naye ku ssente za Mama Fiina miliyoni 6 yali agenda kwongerako miliyoni zaali 10. Amuzimbire n'ekibanda amwongereko ne capital wa miliyoni 10. Omusajja oyo omwerabidde erinnya naye yali abeereyo USA. Kati omusajja oyo naye n'ajja bamuyita Sheikh Atta abeera ku TikTok. Kati Sheikh Atta naye n'ajja bona nga kwebali awo mbataddeko kubanga nze nali just mutega kamera ye n'abeera eno kubanga ebya kamera ebyo controllinga waneno yali tabisobola. Kati nze nga mutega kamera nga nenza controllinga kati nga wabeerawo ekiriwo nga mugamba nti muzeeyi kino kiriwo kinabwe kiti oba onaawandise bwati na bwati. Kati Sheikh Atta n'ajja n'agamba gundi Mwiza n'ajja n'agamba era Sheikh Atta abadde ampadde miliyoni 10 ne sente z'okuzimbira workshop miliyoni 6 naye zonna nze nzikutte nze nzikoze ki zizizaayo ku akaunti ya Sheikh Atta kubanga ebintu byeyogera muzeeyi tubiguddemu nti si bituufu ne sente za Mama Fiina ze babadde bawadde zeeta okuleetera zonna ffe tuzizizaayo
tewali sente zetugenda okuwa amaze okuzola nti ki awo kati feena nange amanyi ne gatuggwa kubanga nze mbadde mmanyi at least wano muzeeyi agenda kuyambibwa ekyo ne kiggwawo kati muzeeyi n'aŋŋamba nti Asumaani nyamba buyambi tokoowa katweyongera okuba nga tukola ki nga tusaba buyambi ku TikTok nga bwe tubadde tusaba bakuwa bampa obuyambi kubanga sirina gye ngenda okudda bano bamaze okukola ki okummalamu ensuubi kati ne tweyongera nga tukola TikTok eyo nga tukola gundi live ezo kati wabaawo omukazi omulala eyajja nga bamuwaako kasente naye nga bw'omanyi ono ataddeko omutwalo gumu kitundu ki ate nga twali tulina ogula data eyo mu kyalo tewali wifi data nga bw'omumanyi wabbe eyo we Uganda kati nga sente zo oluusi zigendagenda mu bintu ng'ebyo kati yene ng'omuntu naye kennyini yali talina kyakulya yali talina sente yali takyakolanga kati workshop kati yagiteekaawo nga kati tufokasinze ku ki ng'oluusi emirimu gibeerawo nga osaafuna omwana amuyambako naye nga takyafokasinga nnyo ku mirimu nga tubeera ku TikTok kubanga wali wava akasente ke yali ng'afunako ekyokulya yali alina famire kuba wali ng'afuna sente kati nga tweyongera okuba nga tukola TikTok eyo tukola live ezo nga bamuwaayo kasente oluusi nga bamuwaddeyo katugambe nti bamuwadde emitwalo nga 3 ne tujjako omutwalo ne tugula data kubanga nze data nagulanga mu kusooka awo naye bwe twatuuka nga bamuwa akasente nga muzeeyi kati bakoya akasente kozesa akasente ako tukole ki tugulengayo data kuba kati nange sente mpulira nga ntandise omumenyeka nga ndaba nange nga amazima mmenya kuba twali tukola vidiyo ezo nga tumaze okukola vidiyo ate nemuwa ne sente ez'okukozesa ng'ezange nga nze nendaba nga amenya nnyo kati nemugamba kati sente ezo ze bakuwa kati zikozese tuguleko okwo ku data ezisigadde zonna ovenga ozitwala ozikozesa ki ebizibu byongago kubanga yalina responsibilities kati netwengera nga tukola live ezo kati live ezo twatuka akaseera abantu abamu nga bajja ku live nga bagamba baviireyo ewuwe eyo gye bamuzaala eyo Busaabala Kibiri kati nga waliwo omukazi eyajjaawo n'ajja n'amugamba nti muzeeyi tukuguddemu wakola ki watunda ebijja bya jjajjaawo kati mwasiraana wakuba watunda ebijja bya jjajjaawo kati mwasiraana waŋŋwangukireyo mu Bunyoro tokyayagala kudda eno lwakuba olina bye wakola ebikutawaanya ddayo ewaka ogende olongoose ki empewo z'ekika nga bamugamba we batyo n'atabuka nnyo n'amuvuma n'akola ki kale n'akola ki n'abanga n'ayomba mukaawo kati waliwo kavidiyo ako ke yayomba ako n'ayomba n'agamba bakumbulokingireko otodda ku live yange biki kati nze bwe twakolanga live ezo nga zino live highlights zino anti jukira TikTok ezikuba zino live highlights kati ezo live highlights ezo nga nze nzikwata nenzikola ki nenzipostinga kati bwe napostinga eyo vidiyo eyo yalimu bakumbulokingireko biki eyo vidiyo netambula nnyo yatambula nnyo nali sibiriiko nalaba gundi waliwo omwana yankubira n'angamba muzeeyi ndabye ka vidiyo kavuze nga kali kutambula nnyo ku TikTok nengenda nenda nga kituufu kali kutambula lwaki wakateekayo anti nze nali sirina kati content wakuteekayo kuba content gwe yalinga akola wa biki bino byakwogera ku politics biki nga content tetukyamukola nga twadda ku live kati nze nga nsala zino live highlights nenkola ki nenziteekayo kuba twali tetulina na budde bwakola vidiyo kumakya tukeera ku live saawa zaalinga 2 tuvaako saawa nga 6 ne tudda mu byokola ebirala ebyokolakolako emirimu emirala ne tumala bwe tuva ku mirimu olweggulo ate ne tuddayo ku live nga tetulina budde bwakola vidiyo ne vidiyo ezimu twazikolanga kiro kati nga vidiyo tetulina budde bwazikola nga ze kyenkola nze ngenda nesala live highlights zino nenzikola ki nenzipostinga kati eyo vidiyo yatambula kati nali ndi awo ti mwafuna mutya ssente waneene eby'ebbajjiro awo oba otandikira kati eby'ebbajjiro bwe twamala okujja e Kampala kati netugendako ewa Shara Price ne tukola interview gye twakola naye yakola interview naye muzeeyi ne tuvaawo ne tugenda ewa Bulwadda twaliko eyo ewa Bulwadda kati bwe twava ewa Bulwadda naye mugamba muzeeyi naye mumanyi ki saawa yonna bino ndabanga ebigenda okuggwawo ng'abasajja ab'obulango mu tawuni bamuyitako sinakubako ku bulango ne bamuwayo sente naye nga sente ki mitwalo 10 mitwalo 2 nga bw'omanyi Kampala twali tetulinayo maka nti oba tuviira waka twali tupangisa bupangisa guest house nga zetusulamu kubanga sente gwe wali weejajamya nga toyagala mpangisa ennyumba nga oyagala bya woteeri
asamugamba kontino tetupangisa nyumba namugamba enyumba tugenda gipangisa naye kati soke tukendeeze ka pressure kana akaliwo akamanyi nga bomanyi omuntu bwaba yakatrendinga hajati omuntu nga yakatrendinga pressure ebeerawo y'amaanyi nti muba moteli ye yali agenda okendeza pressure kuba bino byali byakupangisa mbu wamugamba nti tetupangise ennyumba tupangise woteri mbu nga mwejajamya bwejajamya na ssente namugamba muzeeyi tetupangisa ennyumba kubanga okupangisa ennyumba tuba tugenda kwetaaga ebintu bingi nga omanyi nti omuntu bw'oba otandika butandisa amaka oba oyetaaga ssente olina okuseetinga ekifo ekipya ng'okitandika kuba kati twali tetumanyi oba tugenda abeerawo bbanga ki tetumanyi binaagenda bitya naye mugamba tetupapa kupangisa nnyumba kuba tetumanyi binaagenda bitya tetusobola kupangisa nnyumba nga tomanyi kubanga hoteli mwagimalamu omwezi twagimalamu omwezi ekyo kituufu kuba kati namugamba muzeeyi tetumanyi kino kigenda awangaala bbanga ki ng'ebya tiktok obimanyi sobola kupapa kupangisa ennyumba n'obanga atuuse okuwummula si kutuuka tetumanyi tikigenda awangaala bbanga ki nemugamba tetusooka kupangisa nnyumba soke tugira tubeerako waneeno kubanga walingawo ki walingawo obugundi bugigisi bwe balinga bamuyita nga njagala tubeere kumpi within town tusobole okuba nga tubikwasaganya byonna kuba namugamba tetuleka ssente omuntu ne bw'aba akuyitidde emitwalo 5 gendayo tukole ki tube nga tukuŋŋanya ssente zino era ssente bwe twazikuŋŋanya nga twaziteekanga ku akawunti ye yalina akawunti mu Centenary Bank mbu wagenda mu akawunti ye ng'akoma ku kusayininga nga ssente zonna gw'ozijjayo era yazimpa ayagala kubanga yali aneesiga by that time wadde yatuuka akaseera n'alaba nga takyaneesiga naye yalinga aneesiga kati waliwo omukyala ali eyo USA bamuyita Mama Shadia atera nnyo okuyambayambako abantu aba ku TikTok yambako omwana bamuyita Shadia ndowooza kwe kwaviiri erinnya Mama Shadia n'agamba agenda amuwa $1.5 yeeza agenda omuwa ng'entandikwa abe ng'asasulako renti akakadde kamu abe nga atandikirako okukola ki business Mama Shadia nga amaze kuwa muzeeyi $1.5 eyo ne tugattako na zino ssente zabadde nga ajajja mu bugigizi ne tujjako ne ssente zetwasasulanga renti ne tubalabalamu bank account nga kusigaddeko roughly 3 zaali 3 n'obugwagwamu obutinitini naye zaali $3 ezajja ku account ne muganga kati saawa zino muzeeyi tugende bwayise tukole ki tunoonye ennyumba tugenda okupangisa gye tugenda okoleramu kuba kati saawa zino ssente ziri kukendeera ate nga n'amasannyalaze gatandise omuggwako ne mugamba tugende tunoonye bwayise ennyumba we tugenda okukolera kuba kati saawa zino nali nfuuse part of ye nga kati saawa zino tuli bantu babiri naye nga $3 twagenda okunoonya ennyumba zaatu buli nnyumba nga bwayise za bbeeyi ng'ennyumba eriyo eya layisi ya $5,000 kati ng'ate baagala sasuleko emyezi 3 ye $1.5 ssente ezaali ku akawunti zaali $3 kati ne tukwatako $1.5 ne tupangisaako ennyumba emyezi 3 kati nze nalinako ssente zange kubanga nze gye twali tubeera ebweyale nze nali nkola kubanga nalina bizinesi yange ng'ekola ssente zange nga nzirina kati nalabanga okuleka ebweyale ebintu byange bigenda afa nga nina eno n'emuzeeyi e Kampala ne ŋŋamba ebintu byange ebiri eyo kambitunda ekyolo bampe ssente ezo nzikwate nzikole ki nzikozese eno e Kampala nze nkyuse ki nkyuse location nze nzire ne Kampala tubeere n'emuzeeyi kubanga naye alinako akasente ke kuba kati nali mbaze nti lwetusalako $1.5 aba asigazaako $1.5 aba asobola okubaako kyakolako nange mu ssente zange ze nali nnina mbeko nange kyenkolako twongeremu bizinesi eboominge kasita abantu bamumanyi bajja kujja bakole ki basapootinge kati ssente zange ze nali nnina nakolamu entebe za sofa set zaali ntebe 2 kati naye ssente ze yali alina n'akolako olugi lwa mahogany n'akolako n'ekitanda wali ekitanda kye twadivatizinga nnyo kyalingako amataala ebbali n'ebbali ekyo ekitanda twakiyadivatizinga nnyo ekyo ekitanda kyali kiki wadde muli ffe yali alowooza nti tukoze kyabaki kyababiri nti bino byaffe ffenna ye yakolanga alowooza bino ebintu byammwe mwenna naye nga gwe wali okimanyi nti gweokola bibyo naye nga nze ssente zange neŋŋamba nali ntya n'oziteekamu kuba nali nkisuubira ekyo naŋŋamba nti nedda Asumaani mu kifo ky'okutuuza ssente ezo ezaali mu bizinesi y'ebweyale lwaki ssente ezo toziyita n'oziteeka muno amasannyalaze nkyagalinako okuba ntini ngyadivatizinga abantu bajja bakole ki batusapootingi naye mugamba muzeeyi kale bw'obanga bw'oyogedde tewali buzibu nze ssente mbadde nsazeewo nzitereke nenzigyayo ssente ezo nenkolamu sofa seti zaali 2 kubanga twali nenkolamu sofa seti zaali 2
kati nangamba nti ne tubeera nga tukola era sofa set yalwamuko naye nemala negenda n'ekitanda kyalwawo n'oluugi lwalwawo oluugi nolwononeka n'ekitanda nekikola ki nga bw'omanyi fanicha bw'aba aluddewo ate nga fanicha oyo twali tumufuluma ne tumuteeka mu ki mu musana fanicha abeera musana abeera ayonooneka kati ne tulanga ekitanda kyonoonese nangamba Asumaani kubanga twali tukyakolayo kalive nga kasente kajja naye kasente kajja katini ate nga tulina okuba nga tukola ki nalabika yayonooneka n'alemera mu kusabiriza yalemera mu kusabiriza naye mugamba muzeeyi ebintu byokusabiriza biveeko kuba bukubi bulango ng'ogamba abantu bajja bakole ki naye kati ennaku zino bambi akuba bulango naye ngamba kuba bukubi bulango abantu bajja batuguleko fanicha kubanga fanicha twali tulinawo wadde yali mutinitini nene mugamba bagambe n'agamba nedda kati wano omuzeeyi we yafunira ennyumba ngenda kubuza ebibuzo mbwangu kuba tulina okugenda okusibuluka programu nkusinkanye leetyo nansonyiwa wano omuzeeyi we yagambira mbu mwafuna ennyumba gwe n'oleeta girlfriend wo naye n'aleeta mukazi we mbu ye nga mukazi we tabeera naye mbu nga gw'ova ku mulimu n'oddayo n'okuba emmese la hawla illa quwwata billah obwo bulimba n'oyonoona obuliri bwonna kyokka mbu ennyumba nga mugipangisa mugisulamu babiri naye manye nti muzeeyi mulungi nnyo mu kuwayiriza ekituufu kyeki mwana mulenzi ebyo byayogera bya bulimba kituufu ekyokugamba nti no naleeta girlfriend wange najja ekyo kale nyinza okisika kubanga ayinza okuba yakijjaawo nze nina mukazi wange nina abaana oyo mukazi wange awangayira olugazi kati namugamba bugambe mukazi wange naye mugamba yali azze kukima actually sente bwali buyambi bw'abaana kubanga omukazi wange ye yali abeera lugazi nga twali tubeera bwe yali naye nga yavayo nga yadda lugazi ng'ajja buzi kukima ki buyambi bw'abaana kati nga olusajja ne tugenda olusi oba kale nengenda nemuggyako sente za mobile money nenzimuwa n'agenda kubanga sente zange ezisinga nze nzitambuliza ku mobile money nemuggyako sente n'agenda nemala nenzira nesi nti oba twali tugenda neera newe kwandibadde kuba mmesi si kibi maama mu buliri bwammwe si kibi nze sikirawo obuzibu bwonna mwani temusula ku buliri bwemu ne muzeeyi naye sisula ku buliri bwe bumu ne muzeeyi mu nyumba ya munno okubiremu emmese gulakijja nze sikubirangako mu nyumba mmese naye sikulangako mu nyumba mmese naye nebwe nakyandibadde nti nonkubiddemu emmese nze sikiramu obuzibu bwonna kubanga yali asula ku buliri obubwe nange nga nsula ku buliri obwange nenga sikikolangako nga muzeeyi anoonya ne weeyetayiza ne wamubula ekyo sikikolangako obwo bulimba okujjako ndowooza ye yakiteeka kati waneno director Sozo bwe bagenda mbu ne boogera ne muzeeyi mbu muzeeyi n'alwayo mbu wakomawo n'onyiiga nnyo muzeeyi yanyiiza nnyo ekintu ekyo nga bw'omanyi omuntu nange nafiiringa nnyo emotion kubanga okugenda eyo ewa Sozo alina maneja we oyo akola ku bintu bye kati maneja oyo ye yatuconnectinga nga okugenda ewa Sozo ng'oluusi aba tukubira esimu natugamba mujje mukole kubanga Sozo yali amuwangako sente nga bwana abantu tebakyamuwa sente kati nakubira oyo omuvuka lumu yatukubira esimu natugamba mujje mukole ki mujje mukole ne Sozo mukubira obulango abawe sente nemugamba kale nangamba naye nze sigenda abeerayo nze nina gundi ndala gyengenda akola ki gyengendako naye mwe mujje mugendeyo mujja genda ekireka mujja musangayo biki mugende mukole nemugamba kale tewali buzibu nti naye bwe muba mumaliriza mumbulire buli kimu ekikoze ki bwe kigenze nga woobimanyi omuntu waaba connectinze kati newe twagenda olweggulo twali tumaliriza nga tuvuddeyo Sozo bwe yalinga asasula sente yalinga azisasula muzeeyi yali tazisasula nze kati bwe wamala omusasula sente ne manager n'akuba esimu oyo manager ng'ayagala kola ki kumubuulira biki nga bwe bigenze nga bw'obimanyi kati nenkwata simu neŋŋamba muzeeyi nze siwulidde biki bye mwogedde n'eki ne Sozo nemugamba kwate n'esimu onyonyole manager biki ebigenze manager ki manager wa Sozo omumanyi erinnya ndyerabidde kati nemugamba muzeeyi manager wa Sozo wuno ali mukuwa kwate esimu oyo gende manager wa Sozo omubuulire ki bwe bigenze kubanga yali ayagala kumanya updates buli kimu kitambudde kitya nemugamba mwogedde ne Sozo nze simanyi bye mwogedde nemuwa esimu n'agigaana n'agamba sigenda akwata simu twali mu mmotoka nemugamba ye singa tubadde ku piki wandigambye tojja akwata simu lwako bayinza ogikola ki ogibba naye kati tuli mu mmotoka kwata oyogere naye muzeeyi n'agaana kati nze neŋŋamba omusajja amugambe lwaki manager yali ayagala ata mwogere naye
Already nga boss we yali amaze okwogera nawe. Manager ndowooza yali ayagala kumanya updates. Ate zaaki? Manager tayisobola kubanga yatuconnectinga. Kati muzeeyi n'agaana nekimpisa bubi kuba kati nze manager we mba njogera naye waneeno njogera naye bulungi buli kimu kubanga mba nkimanya atuconnectinga ne tugenda ne tukola ne mugamba muzeeyi kwata yogera ne manager. Muzeeyi n'agaana n'agamba tukutuuke eyo olyoka oyogera ne manager nendabanga tubanga tumuyisizaamuko ku maaso kuba ate atubeererawo. Muzeeyi n'agaana ekintu kyanyiiza ate nga already yali ayina ebirala byali akoze nga yali akoze biki ebyakunyiza nga womanyi abantu bwe muba muwangala n'omuntu temusaba kubeera nga yali akola biki yogera omusajja yatunyumiriza byokola tubuulire yali akola biki yali alina entondo muzeeyi ono gwolaba si muntu mwangu nga bwolowooza lwakuba nti mmwe abasinga bamulabira bulabizi wano naye bwowanga wasazeewo nti owangaleko naye sisuubira nga osobola kuwangala naye wiiki yali akola ki yali alina entondo yali ayogera nnyo yali akola ki muzeeyi ekisookera ddala nga bw'oyogedde alina entondo nnyingi obuntu butini nnyo bumujjako ate nze sagala bintu bya constituency nga kuba nze nali muyamba buyambi muzeeyi alina entondo akantu katini kamuggyeko ayombye naye mwe mulabira waneno mu kamera ng'ayogera nti noki mukadde wange nti ki naye nga bwe muba muze behind the scenes si muntu mwangu wakolagana naye era ne weera namukuwaddemukko tosobola kuwangala naye ne weebeera wiiki emu. Kati muzeeyi bwe yagala nze ne tudda ku workshop muzeeyi n'angamba nti kwata sente zino actually sijja kubikweka nnyo twalinangayo akantu akatini ke twawangayo mu manager kyekyo bwe kyaki manager wa Sozo. Sinaba kutegeera bulungi. Manager wa Sozo yatuconnectinga ng'ogenda okukola ewa Sozo. Anti director so mugamba nti kubira gundi ajje tukole kubanga ya trendinga. Kati ye bwe yabakubira yabagamba ayagalayo kantu. Teyatugamba nti naayagala naye nga mwasiima ne muwa tip. Kaba kasiimo. It's okay. Ekikuba nsiko. Kasita mwasiima. Kati nga buli tubanga tumaze okukola n'esozo tubane n'akantu akatindeke tukola ki ketumwayo akamazi naye tatubanjako n'agamba nti oba mumpeeyo kano oba mumpeeyo zino oba mumpeeyo zino nga tubane n'akantu akatindeke tukola ki ketumuwaayo. Kati muzeeyi nze already nganya okwata simu zaani za manager mpuliranga kati nswala okwogera naye kati manager alinga alaba nti oba twagala kola ki kati manager yagufula mzenga mwino muwa sente simanyi. Kati muzeeyi n'akwata banayize binnemyo tegeera munzikirize mbasibule olunaku olwaleero simanyani muzeeyi yanziba sente zange yakuba sente ki yanziba sente zange naye nze namuleka zitya zaaliwa muzeeyi yanziba miliyoni emu atya wali ozimutereseza muzeeyi yakwata sofa set yange mu lukujjukujju n'agitunda n'agigaanira n'agamba eno sigikuwa nga bwe twali tulimu kwawukana. Oba kintu kyeyali alabye nti kino kyekisobola okuvaamu ki esente ezisobola okumuyimirizaawo ng'omuntu mu kifo ky'okuyita yandiyise mu bulungi n'agamba nti oba bwona olinayo kakasente k'oyinako oba olinayo emitwalo 5 onyambiseeko mbe nga ngikozesanga enki entandikwa naye nedda twali tuli mugabana ebintu byaliwo bye tuli mugabana naye n'atwala bingi n'atwaliramu n'ebyange ne audio za gundi za ku poliisi nzirina yali awakana nnyo ku poliisi era n'omukazi yali atukolako kwejja emisango ku poliisi byatutawaanya nnyo. Nze ne ngamba muzeeyi nze mulekedde buli kimu kakitwale kubanga yali agambye nti bwe tutamuyambira awo n'agamba n'omuseka n'agamba bwe mutanyamba wano ngenda ku ddaala erisingako lino lyendiko babe nga basobola kunyamba kubanga ndabye muli ku saidi yaani naye nga twali bantu nga bapoliisi baliwo nga babiri nga boona twogera olulimi lwe lumu nga tetwagala tukanye tugabane bugabanya ebintu ebiriwo ekintu kiggwe buli omu agenda olulwe muzeeyi nga tabyagala ng'ayagala atwaliremu n'ebyange. Bwe nalaba nga muzeeyi alemezaamu nnyo ne ngamba kale muzeeyi ebintu byonna nze mbikulekedde by'oyagala okumpaako by'onampa gwe ngabiraako by'oyagala nga ggwe. Muzeeyi yampa kyali kitanda ng'ate kitanda kituufu ekyo kitanda bwe tuba nti kugamba nti tukigabana twakirimu ffeena nga tulina okigabanira mu makati naye kitanda kyeyampa ekitanda kyali kyafa nga ne bwe nandigambye nti hajati kimpeemu sente
ekitanda kyagenda mu miliyoni ng'emu n'ekitundu. Kati watandika obulamu obupya? Nze natandika obulamu obupya inshallah. Muzeeyi tomulinako obuzibu? Nze simuyinaako obuzibu. Ate ye bwagamba nti akulinako obuzibu. Kati awo mba simutegeera. Mulirwedde okutabagana muddemu okuwuliziganya? Nze sikyayagala ekintu kikwatagana ne muzeeyi kubanga nagenda omutanga alina wantuuse already. Antuuse wano nga anzibye ate nga oh my God. Anzibye ennyumba gye twali tukoleramu agitutte angobyemu mu nnyumba nga ngambye enoonye gye ndaga era yangoba ne video weziri nga ngobye ebintu biri bweru sina gye ndaga. Ebiseera ebisinga omuntu asirise nga tayogedde mumunoonyangako nnyo omuntu oyo yatera okubeera n'obulumi obusinga. Kati mpandikira mu comment section yawo tubuulire ali musobya ani alina omusango gw'olowooza ani ddala omuzibu. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga nze Hadija Kigozi mwebale kutulaba. Assalamu alaikum.